Abatuuze b'e Kasozi mu ggombolola y'Enkoze mu disitulikiti y'Empigi be bakoze omuyiggo nga bali wamu ne poliisi ne bakwata Edward Buyondo abakadde gwe baludde nga beemulugunyaako nti asusse okubasobyako. Namukadde Matilda Nakalema abadde yakaziika bba Ssabbiiti nga bbiri mabega alumiriza Buyondo nga bwe yamuyingiridde mu kiro n'ekigendererwa eky'okumusobyako. Okusinziira ku Nakalema, Buyondo azze ng'aliko ekizibu bw'amukkiriza okuyingira olwo n'amwefuulira. Nangamba njagala ffenye mugamba nti ffenye sirina gyewa tulina mpaayo ekunyingi mugamba miyembe sirina nga wano ku bbali nawo ekidomola nagenda okulaba ng'ajja bwaki okunjula ne mugamba kyedwadde onjagazaaki. Abatuuze balumiriza ng'omuze guno bwe gubadde gugenda gukyaka ku kyalo kyabwe ng'abavubuka abakozesa ebiragalalagala be basongibwamu olunwe. Ku kyalo omulimu gwe gwakunyanjala nakwata bakazi. Ssentebe w'ekyalo kino Loozi Obusuulwa akakasizza nga bwafunye okwemulugunya okuva mu bakadde nga bana nga bagamba nti baasobezebwako mu matumbi budde ng'era nabo basonga mu Buyondo. Yeeyisa buntu si byatusi mulungi mbeera ze ennamba yalanye okugiragwira abakyala abakadde ngaabo. Oluvannyuma Buyondo atwaliddwa ku poliisi y'e Bwama ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Alozia Sengendo, Kwada BS TV.